Asabya mukama musabire President Museveni waliwo abalogo be baleeta okuloga enkuba ne basimba amakanda awo tebango gamba balamu kati omusajja bagamba bamuleeta kuloga nkuba yafuuka kizibu yafumba emmere nga tugenze mwene alemu yaleeta ebyuma yagoba sechanze yatwala abayimbi watwala big aitavaawo yafuuka muzimu sije baito okuba omugezigezi no si mugezi kyekigendo ssuula President Museveni. President Museveni balamu si yakulembera entertainment industry waliwo abakulembeze oba oyagala kwogera n'abayimbi basacula yita Waiki Benda aba gospel aneki aba theatrical yita Beno Kibuuka wonna okolagana n'abayindividual President Museveni akalumya ne yamye bilioni 45 accountability yazo wisdom kwa mwa bamu kubazi proposing eri government bilioni 45 twekwa accountability yazo katono nnyo kakati abamawulire obalaba babadde babalyamu ssente buli lunaku batya bagamba President Museveni nti abaana b'amawulire tebakwagala kakati bo beetaddewo nti beeboogerera buli we tugenda mu kalulu olaba president oyo newomwogerako boogezi nti muzeeyi wakikubye kotido ayagala mwana gwe Smith onywe ku mata President Museveni musajja mugabi tebakulimbanga osegere kyengamba kakati bano bamuteekamu kino nti media tekwagala Nesmith gwe nomala omwaka ng'oyogera eba naye president okola nga naye olaba bali abagasaati be bafuna ssente gwe tonyiiga kinyiiza kakati president buli we tugenda mu kalubu buli weberawo ezo z'olaba enkuŋŋaana zatambula ateekawo ka ssente kammwe mbasaba mwekolemu omulimu bilioni 6 eziriwo zigenda kuba bapromota abaana b'abakakafu n'abaana ba media mu okwesanyusa zigenda kuvaawa One zigenda kuyita mu vote the system ya government zije mu ministry ya gender mwendi kati wezituuka hatugayi zino bilioni 6 zaba promoter waliko ne ba media people kati ba promoter basoke baje n'ebicupuli bya receipt tubakwatira awo komera osegera kakati mu abaana ba media naddala ba entertainment mwekolemu omulimu the money is there General wange yayogedde ekyo kyawedde nga olaba bwe bajja Fabarwana ba wisdom I sleep in an installed building. Seshineta sagenda bwe bajja mu nkima no. Osegere kintu ekyo. Wisdom tugende ku kintu kye twandise. Nzitegedde. Wasigaddewo milioni 4 nkugambe gwe sente zammwe zajje mwekolemu omulimu oba muziteeka mu sako kubanga sente ze twasaba tugamba sako nti osolozeewo oba on 1% zikulakulanye era tugambe Museveni baawo naye byawo baawo ng'oli mwavu mwajja kusiba bugatto katumulemuko tukomewo tugenda kutta ligasi ya President Museveni mbasibula nga mbawagira bannaye come what may muzeeyi akomawo naye wadde yeewunzise we yeewunzika bw'ati bannanga akalulumye tukyabaniriza tukyali ku before 5 let's talk with King Smith kati tugenda mu kanyomero kaffe akamanyiddwa nga power muno mwe muli engeri gye mufugamu amateeka n'ebigenda mu maaso sente zino zo zifulumye muzifutyanse otunyonyodde engabana yaazo na buli kimu wabula amaanyi gali mu bantu ng'omuntu omu yavuddeyo n'agamba people power is our power katwebuuzeeko governance y'amateeka g'abayimbi gano agafuluma enkya n'eggulu ani agakola ani agakwasaganya ani agakuuma otegedde nnyo era lwaki muli banyiivu nnyo ku mateeka nga gano agafuluma enkya n'eggulu naye nsaba mpunzike kino ekintu Genosale government yatuwadde bilioni 47 yawadde bilioni 6 aba media banamwe muzukuke baleme tuddamu kubalyako ssente we are restructuring the whole industry nti bali ababbi bali abagaggawala nze nebaza Sam Mugaggo mulaba wawe Rubaga yewe bamuwa studio era mama Nakyobenze mwebaza ye yampita nanambuza ne be yakalikodinga tagobaamu mwavu tagobaamu mwana w'ekabaale Sam Mugaggo oyo osegere kintu ekyo ne waliwo bebaawa abadde eri ne beeyagala bebe kulu tumulesewa muzina ensonga zino zanga tayogera naye mafia bebe kulu kyemunenyaako kimu nti bamuwa bilioni namba nga which that omaika nkubulire omuntu wasaba ekintu ng'akisabidde mu linnya ly'abayimbi President Museveni yaŋŋamba nti no you guy Sam was here yaweebwa audio studio Moses was here n'asaba Moses bebe kulumbu n'amugamba bw'okola kino oba okoze ensonga z'abayimbi zonna nze wali olabyeko nga nnumba bebe kulu ku ddiru ye ya malaria ekinumbisa Balamu kyeki nti Balamu buli dakika yayogerera omusajja oba eddogo lyonna lyajja Hoima yali kuba wano tumubuuza what are you doing in our sector abakulembera industry balina tukulembera are you craving for power no I have power gwe jangu nkoneko
gomanye simu ze bali mukunkubira gojanga onkoneko nze nkugaye ndi mutabani wa Museveni gojanga onkoneko gojja kulaba tugende mateeka gano lwaki abantu bano beyogerako amateeka tegabakwata kyensaba bali buli afunye ekintu ng'akijiddeyo in the name of artist kikole ku lwaba artist sipapa bamuwa drone bbiri ez'abamawulire tetwazirabako addeyo ewa full figure waliwo abantu muzeeyi be yalonda abalimu ensi olaba full figure oyo ayogera nnyo naye full figure waagambanga abamawulire nti mujje mbatwale wa President Museveni ajja kubatuusa full figure gwe nalindabye ne bamuwa ssente z'omuntu n'atazirya oyo si papa mwavu muzibu addeyo wa full figure amuzza President Museveni amuyambe tugende ku mateeka drone zoyogerako sente zibamuwa milioni 8 yagulako drone 2 kyekyo kyalaga naye gwe noba n'omukazi asoose ne bamugoba mu nnyumba n'owokubiri kati what are you batugamba nti be bagagga tuveeyo kaye tuveeyo tugende ku mateeka kambagambe nga sinagenda ku mateeka bave ku Brian White otandise PR ate nga kayesi kumanyi nga muntu akola PR kubira ekintu kimu Brian White simusinkana nko by the way tankubira tamanyi na simu yange naye omanyi bamuleeta omanyi Bobi Wine oyo akoledde abantu nga baagala apuulinga abavubuka nga naye tebamanyi nti ajja kikola akituuse mu season ya campaign kati omusajja n'akikola ate n'akola ne foundation gye bataamutuma kakati babadde balina omukuba kubanga ssente zigenda fulumeza campaign abakola ku bavubuka abakola ku bayimbi kyova olaba n'owekisaati tumugjawo tugambe President Museveni wootofa ku bayimbi ssente n'oziwa owekisaati akalulu kiki kakati noono bano bakuba Brian White lwa nsonga bagenze okulanga muzeeyi gwamanyi apuulinga abavubuka kyova omusajja bamusokodde ebyendo obubiina bityaliko oxygeni tuveeyo let's go to the law kati katugende ku mateeka etteeka lino buzibu ki bwe mulina n'amateeka gano teri muyimbi atayagala mateeka we need to be regulated naye tosobola kuleeta tteeka nze kasandiraba nga ligenda kusanyawo ligasi ya President Museveni nvaayo baleesa amateeka mangi ag'ebyobulimi ne batulimba simanyi ebidiba ne babirya ne balya ebidiba ne balya bitya but wekijja ku industry entertainment nze Museveni yanzaalira awo yanzaalira sisobola kuleka gwali mwaka ki Museveni yakuzaalira tulaba nkugani nali mu senior 2 wasooka omuyimbira kakati ngenda kugamba ebyo byonyumya nti oleese mateeka etteeka lijja one to empower lijja olw'ekigenda to protect and to guide naye kakati wulira etteeka erisooka nammwe aba TV babatwaliddemu ekisooka tokyakuba etteeka ekisooka basoose ne bakola ekintu art and entertainment industry egwa ministry ya gender ompulira muganda wange ministry ya gender yenoleeta amateeka nga yeebuuziza ku ba stakeholders right now ministry ya ICT wamu ne UCC ye yakoze amateeka negaleeta negafuuka etteeka nga tebatwebuuzizaako tetumanyi na gye lyayise kiro Mwenye bamanyira okusamira kati basobola n'otuula ekiro ne bayisa amateeka. Who's behind these new laws? No, anti kati gwe genda okinoonyereze nkugambye Ministry ya ICT gwe nawe kankwe homework onoonyereze. Ngamba mu abayimbi. Mumanyi abayimbi mwelyamu nnyo. Baleeta amateeka si bayimbi ekyo tobawaayiriza. Abalala babakwata off guard ne basayininga ku attendance list ze baatwala ne bagaba beebuuzizzaako. Kakati amateeka ICT Information, simanyi communication and technology za nalero ministry. Nezirete etteeka nga zireese nga it's not the line ministry of the art and culture good sector. Somere etteeka erisooka olw'ensonga z'obudde. Etteeka erisooka ngenda diisa mmangu gonna gandi mutwe erisooka wobo ani bagamba abantu bano bammanga munajjanga okufuna permit. 1 omuntu yenna anaalanga nga ekivulu oba stage play oba exhibition. BTM kitegeeza bwendeeta nga nanga sindi bwenkuwa ekirango nga tonna kikuba olina okgenda mu commission n'obasaba permit ne bagaba ekiranga kyolanga kyani kya sindi okay n'obasasula ssente gokkuba ekirango kya sindi bano abantu aba basajja abafuga ne President Museveni tebakkuta ngugayi bajja n'ebigali balina amayembe tebakkuta ssente kati nawo babaliddewo ofuna ssente balina ebigali kyokka ekinsasa obasange nga buli omu agamba mulokole ne yeebasamize bazibu otegedde ekyokubiri bagambye nti wanaabangawo commission nga olaba Human Rights Commission ne commission eyo tebagambye nti eneerondebwa etya ekyo kimu ekyokubiri commission eyo bw'oba tonnaba kuwandiika kuyimba luyimba kalugaye lwema nga lukyali ku lupapula olina okujja ku commission obaga ndeese oluyimba lwange ne bakuwa office aluwuliriza bw'aluwuliriza owulira kyengamba nga tannaluwuliriza oyo office yasooka okugamba Rema nze okuwuliriza mu luyimba lwo neetaaga $2 million nga my payment
ate nga ali paid by the commission. Etteeka we ligambye ngenda gakuwa muga displaying ku TV nti officer yalina obuyinza okusalawo Rema omusaswa sente mmeka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Rema byogenda okuyimba weruwa oluyimba lwa Luganda oteekedde ofuna aluinterpreting gwe bamanyi gwe bakuwadde ate gw'osasula n'aluzza mu Luzungu. Bo beba kugamba gende ewakaye kuba gwe besigamba abikyusa ebigambo lwaki anti solo gasange yakasajja gali mu nkoola gali galimi nga tegamanyi Luganda kati mboga yimbire byogendo yimba otegedde Rema osasudde sente officer osasudde oli gwe bakugambye so si gwenda wakaye obuzibu nga tumaliriza obuzibu obusanga wagwe nga kaye abadde mu entertainment industry yakye kitegeeza wali olabyeko mu nsi yonna nti creativity ojja n'ogiregulatinga ekigendera kye bagamba mbu to regulate content kye bayite mbu commission obuyinza bwa to regulate content y'oluyimba kiri west wadde muyitiriza okuyimba ebyobuwemu n'okwonoona abaana abato baluwa guno mulembe sigwa kwambala gomesi tuzambala tugenda kulaba kabaka guno abaana bambala pikini tobalaba wano we tuli mu summer time e Uganda Boba toyagala genda ofuuke Bishop Rwanga gende ku Miracle Center guno mulembe ne ku Miracle Center nze we nasabirangayo nga worship team tesobola kwambala mpale kati bazambala basiba ne dread. This is a generation, another generation. Chovola Yesu yatuleka n'asooka ddeyo mu ggulu ng'amanyi chovola Yesu yagamba by the way mugenda kukola eby'amaanyi n'ebisinga nze Yesu teyawasa ffe tuwasa. Yesu yali ayambala lugabire ffe twambala buutu. Yesu teyalinnya ku nnyonyi ffe tuzirinnya. Yagamba tugenda kukola ebinene n'ebisinga byakoze. Are you guys greedy for power? Are you greedy for power using this generation as an option or as one of your tools? Okola muno mu achieving power je mwagala nga mwe bawuliriza nze mbonga ne Museveni mbonga n'omulaalo naye ate sola kukkiriza industry ya entertainment kufa. Chovola bangamba President Museveni legacy yegenda kufa kakutte ku entertainment legacy bajja mukuba walifa bajja kumala emyaka 5 nga bakuba nyimba hit ku president tosobola kwata ku entertainment. So what is your advice idea abakoze amateeka gano? Kati uliriza bwobanga oli muyimbi ng'ogenda kuyimbira katugambe ebwayise ku Eden olina okujja okusaba permit ezikola mwaka permit kakati permit eyo ate wotuuka ebwayise nga nfunyewo ekivulukula grand ne nkugamba sindi tuyite wano okakube poliisi n'emala ekkwata olina okuddayo okusaba permit. Otegedde oluyimba tubonga naawe ogira project eyo ekigambo tubonga naawe twakifunira mu studio kakati nkubuuza singa waliwo commission eyo ne tugenda nga tulese oluyimba lw'okuyimba ng'ekigambo ne tutuuka mu studio ne kikyuka bano abantu abo mu Museveni bwe wateeka mu ministry baali balina kuba tebasaana na kuba ba receptionist balina kubanga beeranzija bava eri omuntu yali ali mu nkoola yali alina kulima lumonde waabwe yali alina kulunda mbuzi. Obusungu nga bungi obusungu towa magezi okusinga amagezi obusungu bungi kuba President Museveni watolaba nti akasajja katuleze ku ttaka kaliwa tolaba nti omusajja Bobi Wine aleeze buli woyongera okuleeta ekintu ng'atuleega kati president bakubuzaabuza gano gokka amateeka tugenda amateeka gano mu myezi egi ogenda kulaba buli muyimbi ng'akadde akakubira Bobi Wine. Wa advice eri omukulembeze n'abantu abo nze nga kadda olowooza nsolo kikkiriza bano abasajja President Museveni tebakwagala owangule olaba baleese gano amateeka bakuliyeramu so n'olutalo lwa byabufuzi si lwa byakuyimba anti wuliriza n'oba oyagala kulwanyisa Bobi Wine Bobi Wine olinga amulaze nti w'amaanyi nnyo olaba omukoledde etteeka ne liyita kiro osegedde muzeeyi ku ground kugana amateeka akaana katuleega kale wisdom kati kampani your advice eri bweti advice teri aganye teeka n'ekyo ekibirimu ekyokubiri teri muyimbi aganye kwewandiisa wantu naye twewandiisa mu association zaffe zitutwala kubanga nze tosobola kuŋŋamba nze neewandise mu commission nga waliyo federation etwala abayimbi ba gospel gye neewandisa one oba empowalinze obukulembeze bwa association eyo ekyokusatu you cannot regulate what they call gundi content UCC omulimu gwammwe kuregulatinga bigenda ku TV so si biyiiye mu nsi yonna basajja mmwe bukya muva mu nkoola ezo mutambudde America wali olabye ey'etteeka mu America obawa nga liregulatinga creativity. Your last words eri abatulaba ne Uganda yonna. My last word
bwe mutajjawo buli muyimbi buli mukulembeze wa association tumukunze. In 2 weeks we are engaging trade union, we are engaging lawyers, we are engaging each and everything feba solidarity feba kada. Otherwise muzeyi bw'otovaayo akalulu k'abaana abaana we beegatta sayidi eri kagenda tuleega bano bakulimba agasajja golaba golinaanye galina ebizimbe Bulaaya waliwo n'alina South Sudan. Can you imagine okuba bafunye ssente olaba bagula ne South Sudan etalina toyi kakati mbabuulira ssente zibayitiriddeko mutansegula South Sudan mutansegulawa kale mubbye Uganda mugaggawadde mwebale nnyo mwebali eddala naye mbabuulira mazima temukwata ku entertainment industry